President yavaayo n'agenda ku mukutu gwe ogwa Facebook page eyo eriko ne blue tick n'ateekako post nga asaasira oba nga asabira Ssaabasajja Kabaka asobole okubeera mu mbeera ennungi. Era post eyo nga bwe ngikuteeredde awo ogiraba yagikola ku Facebook n'amala ate n'agikola ne ku mukutu gwe ogwa Twitter. Post eyo yali egamba, on this beautiful Sunday afternoon, I'm sending love and healing prayers to my king. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II Wangala Ayibeene. Post eyo yali etulagira ddala nti Ssaabasajja Kabaka obulamu bwe bwetaaga okusabira, tali mu mbeera nnungi era yeetaaga essaala zaffe nga bannayuganda. Post yemu n'amala n'agikola ne ku Twitter ng'era bw'atera okikola naddala abajja bagoberera social media platforms za president ez'enjawulo. Ng'ennaku z'omwezi 26 president n'addamu n'akola post yemu ng'agamba nti ayi Katonda kuuma Kabaka waffe tomutaasa abalaba ab'omunda n'ab'ebweru abeewala n'ab'okumpi Wangala ayi Ssaabasajja Kabaka n'addamu n'agikola ne ku Twitter ye nga bwe nzikuteereddeko awo waggulu bw'oziraba. Post ezo ziragira ddala nti Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera nnungi, Ssaabasajja Kabaka mulwadde era yeetaaga essaala zaffe nga bannayuganda nga bannansi bakulembera. Wabula njagadde nange ngatte eddoboozi lyange ku nsonga eno nti si buli ayogera ku nsonga zino nti abavvodde. Tuli supposed ffenna kwogera ku nsonga zino naye ate okwemulugunya si musango era tewaba tteeka munnayuganda lyaba amenye. Njagala omuntu yenna weebuuze, omuntu yenna ali supposed okwogera ku nsonga z'Obwakabaka lwaki kimutwaliranga obudde okuvaayo okukola omulimu gwe n'alinda pressure abantu ne bamala okudda ku social media okwogera ensonga zino n'alinda omuliro gumala okwaka ate n'alyoka avaayo oluvannyuma n'asooka ayogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Kubanga post za president tasobola kumala postinga teyina kyetegeeza, tasobola kukola posting eyo nga talina information entuufu ate okuva ku sources entuufu, kubanga post ezo zitulagira ddala nti Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera nnungi era buli omu osobola okukiraba, buli muntu osobola okukifumiitiriza. Mwezi ogujja tugenda mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Ssaabasajja Kabaka yalina okuggulawo emisinde egyo. Bannayuganda singa bateekawo embeera ebanja mukulembeze waabwe baba tebalina tteeka lye bamenye, baba tebalina muntu gwe bavvodde, baba tebalina muntu gwe balumbye, wabula kiri eri ggwe oba omuntu yenna ali supposed okwogera ku nsonga za Buganda oba okutegeeza Obuganda ekigenda mu maaso ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Bw'olwawo okukola ekintu ekyo, bw'olwawo okukola omulimu gwo gwoba owanvu y'ensonga. Ssaabasajja Kabaka mukulembeze wa nnono ate mukulembeze wa abantu. Singa babaawo embeera emutuukako ng'ey'obulwadde nga ffe nayo tukimanyi, abantu bakulembera ne bavaayo okwagala okumanya embeera mwali, ne bavaayo okwagala okumanya kiki ekigenda mu maaso oluvannyuma lw'akabanga nga talabikako, oluvannyuma lw'akabanga nga tebategeera kikiriwo, ali supposed okubategeeza tabategeezezza. Nga bwe nkugambye nti Ssaabasajja Kabaka mukulembeze wa nnono kulembera abantu bwe banga baagala okumanya ekigenda mu maaso ku Kabaka waabwe si musango. Bwe bavaayo okwagala okumanya biki ebigenda mu maaso ku Ssaabasajja Kabaka si musango. Tewali teeka lyonna lye baba bamenye, wabula ekireeta embeera eno okusajjuka be bantu abali supposed okutegeeza bannansi abantu ba Ssaabasajja Kabaka obulamu Kabaka waabwe mwali, kwe kuteekinga obudde obuwanvu nga tebannakikola. Omuntu yenna ali supposed okukola ekintu kino ensobi yokka kulwawo okukola kintu kituufu mu budde obutuufu, kulwawo okukola decision ng'obudde bukyali, kulwawo okutegeeza bannansi ng'embeera tennasajjuka. Wakati saa zino weebuuze tugenda mu misinde ng'ennaku z'omwezi 16 naye tewaliyo information yavudde Mengo eri official ti bannaye Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera bweti. Naye singa olunaku lukya ng'ennaku z'omwezi 16 Ssaabasajja Kabaka n'atasobola kujja kuggulawo misinde, pressure gy'okujja ku social media, abantu ab'enjawulo bagenda kuvumirira social media ng'ejjuddeko abantu abatalina byakukola, ng'ejjuddeko abantu abavoola Obwakabaka nga beerabidde nti embeera eyo mwe mugituusa ku eyo extent abantu bandibadde tebalumba, bandibadde tebaleekaana nnyo singa mubatangaaza ku ki ekigenda mu maaso ng'obudde bukyali. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka baba baagadde okumanya embeera egenda mu maaso ku bulamu bwa Kabaka waabwe, balina musango gwe baba bazizza, tebalina tteeka lye baba bamenye. Kikakata ku ggwe ali supposed okuvaayo n'otegeeza Obuganda, n'otegeeza abantu ba Ssaabasajja Kabaka waabwe embeera kimwali. Post ezo z'olabaawo zonna zikulaga Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera nnungi. Naye lwaki omuntu ali supposed okuvaayo okutegeeza Obuganda ate kimutwalira obudde bungi okuvaayo okukola omulimu gwe, n'olinda embeera n'emala okusajjuka abantu ku social media, omuliro ne gumala okwaka ate n'ovaayo n'otandika kuvuma buvumi bali ku social media nga bwe batalina byakukola, bavodde Obwakabaka, balumbye abakungu. Tewali mukungu gwe baba baagala kulumba, tewali kuvoola kwonna kuba kukoleddwa, tewali tteeka liba limenyeddwa, tewali musango guba guziddwa. Omuntu okugezaako okwagala okumanya embeera y'obulamu bwa Kabaka waabwe, bw'omukulembeze waabwe
yaabwe kubanga kkirizo bagaana abakulembeze mwenna mwetaaga abantu baba beetaaga information ku mukulembeze waabwe nga bwe nkugambye nti Ssaabasajja Kabaka mukulembeze wa nnono ayina abantu bakulembera abantu be baba baagala okumanya kiki ekigenda mu maaso ku bulamu bwe. President waaviirayo n'akola post zino akulaga nti Ssaabasajja Kabaka atali mu mbeera nnungi, omuntu ali official okwogerera Obwakabaka oba okwogera ensonga za Bwakabaka nga waali naye nga takikoze. Nze ndaba nga wano we wava emberebezi era we wava abantu okuteeka pressure ennene ku bakungu naddala abali Emmengo olw'ensonga nti baba tebakoze mulimu gwabwe, baba balese abantu mu bbanga tebamanyi kigenda mu maaso ate nga waliwo kye bateebereza. Ati nno nze eyo y'ensonga yange. Genda ku YouTube oteekemu Red Zone Yugi osubscribinge onyigene ku kide obeere nga tomisinga bubaka bwonna. Nze Sebambulidde Patrick.